Yes, okay. Kakati olwalero Bin uno azeeko mu ka restaurant oba mu hoteli afune ku soko oleete entebe yange kyokka ne ba customer care ng'atuula bulungi. Tutandika butandisi Stone M Silver Fox akyali wala sambyako subscribing oba tuna subscribinga bas ng'afuna naaka oba bamuweereza ka success card ng'akyasoma primary kati ng'abako obubaka bwe yeewandiikirako teyali success card era kyali birthday wishes kati okusinziira nti teri yamwagaliza amazaalibwa kuba emyaka gye tatera gyogera nga yeewandiikirako obubaka kati nga yeefuula mbu ebbaluwa gisanze wano eno kati mbu abadde ku bibye agenda okulaba ebbaluwa ani antereddewo ebbaluwa kyokka lyeri giwandiise lyo lennyini. Subscribing oba tuna subscribinga buseeriwe butugenda beera okubikula wulira essanyu kyokka ebbaluwa lyeri giwandiise nga ffenna tuliraba ne ligiteeka wali awulira essanyu musajja atu ne bamuleetera menu asomeko biki byagenda okulya yuya ye Bin nze Stone M kakati ng'anoonya ebyokulya naye nga sinnaba kunoonya byakulya bulungi sente zo nziweza kandabe ng'asooka ajjayo oba rwasa oba ttaano tuli mu Bungereza kyobala sente ziriko ebido oba kakaaga ziri 15 kano kati ataddeko 10 kane kawera kakaaga kati mmere gyayagala okulya erabika ya bbeeyimu erabika ya bbeeyimu. Have you decided, sir? Kati omaze okulonda emmere ssebo Could I have breast, please? mundetere bino kale ssebo Steak, yes. mundetere ne ka steak bas ng'atandika okulinda ekyokulya oba ali awo awulira ekirabo kya birthday kano bankajjeewa kantwalireyoko ono n'aleeta akenge nkuteeremuko ssebo ono wayini ne bamuteeramu guno omwenge oba olina okugunywekereza paka woova wano wadde baba bataddemu katini ono yayiwayo kayiwe kati olina ky'oŋŋamba nze nvuga saagala nvuge nga ntagala nedda okitegedde kati nsonyiwamu ye Bin kati ng'afuna akambe kewandikozesezo sala naye kano kafumita abantu we bati neyiba neyennyamiramu tatansi okkoonakona magirasi alinga mwana muto nasooka afuna sawundi yaago wuliriza seba ayimbyeyo awo ka happy birthday to you mbutuumi ono nasooka aleeta akatambaala n'amwalirirako kino Bin kimusanyusiza akoze bw'ati abeeyo mundaba ŋŋambye akoze bw'ati ate kati kamwesimatuddeko tekagudde eri oba kana katambala kani neiba kako nze nina oba kani oba kavudde n'emabega kani nga baleeta ekijjulo kya Bin kye kino kyafaananya bwe kiti kati zino sente zitwaleyo kati ate ono waita yalowooza nti bamuwadde ka tipu eno etiipu yo ya nusu 2 Bungereza teyawukana nnyo ne Uganda nga babikkulako nga kuliko kalo ate Bin sikiba nti ali akalo kano akalo kaleero kano bwe bakagidde e Uganda kano kaleero simanya kwogera yajawuliriza gy'oli emmere eba eyogera nange Bin yajja asooka alyeko alabe kiba kitya okutesitinga nga keke nnyini ak'e Uganda buli kimu kiri bulungi kituufu buli kimu kiri bulungi naye ng'awulira afa maama kati ovanga kukulya emmere ng'emmere gy'olya toyagala nagitunulako
oba olya yaki. Is everything all right? Buli kimu kiri bulungi ssebo. You sure? Okakasa? Ndi mu kuwoomerwa gwe tolaba. Genda nno ndye. N'agenda. Oba kano nkasuddewa. Taagala kalya. Ng'asooka afunaawo oluntu lw'akateekamu. Ng'afuna oluntu lw'akateekamu. Kati wano waliwo obumuli. Ambadde empunya kamuli. Ng'asooka apakiremu n'akalo. Ng'apakiremu n'akalo. Ng'anyika. Baas. Kino kirungi. Baas. Wano nga waliwo omugaati. Kati ng'asooka asala omugaati guno. Ng'asooka alyamu eby'omunda. Ng'alyamu eby'omunda. Akuriyetinga space. Kati ng'akwata akalo kano. Ng'asooka akatabika. Ng'akatabula muli munda. Kati ng'amala ng'aggalawo. Ye Bini agaddewo. Eno wansi w'akasoosi sisobola kubaako ne kyenjiya. Ng'asooka ateeka wano eno. Ng'asooka ateeka wano. Ng'asooka anyigirizaako. Nze mbadde nkutte ku ttama. Balo ayitawo samba aba akutte ku ttama. Uliriza. Kati muno mwalimu omunnyo. Guno omunnyo nkoledde. Ng'asooka ng'aguteeka wano mu kagiraasi. Omunnyo ng'aguteeka mu kagiraasi. Ng'asooka akwata akalo kali katagenda kulya. Ng'asooka akapakira mu kakaani k'omunnyo. Ng'apakira. Kati wano ku ggulu ng'ayiwako omunnyo. Kati bw'onojja okutegula ojja ssangayo omunnyo. Kumbe wansi nga waliyo akalo. Tuba tuli awo. Bano baafidde surprise attack ng'ate tebayingiddeewo. Nga bamusunira endongo. Kituufu. Ndeero munnange mazaalibwa gange ondabye. Basi. Nga bamwagaliza amazaalibwa amalungi ku woteeri eno. Wulira firimu baagala nalya akalo. Ono omwami yagala Bini. Kyogamba oyagala ndi akalo. Nenaawe nyingiridde mu pulaani zange. Laba. Kalye. Okankasa kankateeka mu kipale kyo. Tasaaga. Ye Bini. Kati mukasawo k'omukyala nga namwe apakiramu kye tuyita akalo. Yuuyo ng'akazaawo. Katono abajja ng'amwekoonako. Ng'emmere agiyiwa. Kati apretendinze nti emmere yonna neeyise. Manager agenda okujja okutaakiriza embeera oba supervisor. Sebo tusonyiwe. Omanyi ono nnyinza omugoba ku mulimu omwezi ogujera sigana musasula guno omwezi ogujera sigana musasula. Olaba bweda byakola. Mugobe. Akalo kono akapakiddemu neno ne mu mpale y'ono ng'ataddemu. Bini ng'atandika okweropa. Ne mu kasabo k'omukyala ataddemu akalo oyo yennyini mugobe wama. Sebo tusonyiwe mu kati. Oweda kye yatadde wano eno sebo. Tebo kurosi kye yatadde mu bulago. Kikole nga bunapukini. Kati nga bamuteerako wano eno. Nga bamuteekako akatawula akalala. Nga baleeta ekyokulya bagenda muddizaawo emmere. Kati ye abadde asuula bagala leeta emmere endala kumbe bakuddizeeyo yennyini gye wabadde osasudde. Mwagala kunkola ki? Ojja girya.